Alright, baganda bange ne bannyinaze musibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira vidiyo eno. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi. Kansubire nti mwenna gye muli embeera batwala Malidaadi San era neebaza Omukama Katonda asobodde okuddamu tukwataganya enkuyege nezibanga ffenna zikyatukubira enduulu. Bangi bannaffe bafudde tebasobodde kutuuka mu wiiki mpya naye ffe baani abatuuse mu wiiki empya watali ggulirira Omukama Katonda ng'ate ne baatutte tebalina kye baali bamukoze. Ekyo nno tulina okukyebaliza Omukama Katonda. Njagala okwagaliza baganda bange abasiraamu ne bannyinaze omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani n'okuweebaza nti mwebala okusiiba, naye mu kisiibo kino temwerabiranga okusabira ku ggwanga Uganda Mukama Katonda asobole oddivuunusa. Temwerabiranga okuloopera ow'ekitiibwa Allah omulabe w'obusiraamu gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni, era temwerabira okusabira Ssaabasajja Kabaka amusuusa Omukama Katonda obulwadde, kubanga ffenna tukimanyi nti edduwa z'omuntu asiibye Allah taziteekako kuziyizibwa kwonna era zituukirira. Mbagirawo olunaku olw'eggulo nabagambye nti yeekolera itongwa ye alabika ali ku liivu, agenda okujja olunaku olwaleero yekikomeko muzzukulu wa Mukale Kambugu yeddira enjovu era yoona ali wano. Njagala okukibategeezaako nti byengenda okwogera binvunaanyizibwako ng'ow'enjovu. Njagala okukibategeeza bino byengenda okwogera binvunaanyizibwako ng'ow'enjovu, so singa yeekolera itongwa munnankyukakyuka era ayagala okunenya. Genda onenye Mukale Kambugu, tonenyange enkyukakyuka. Neno onenye jjajjange Mukale Kambugu eyankuutira okwagala ennyo obwakabaka bwange. Nabagamba nti ogwange gwakuweereza, ogugwo gwakunnyambako kubunyisa bubaka butuuka we bulina okutuuka. Bw'embeera eri mu kalakita ya yeekolera itongwa buba bulina kutuuka mu bannayuganda bonna nga nze ogwange gwakukunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. But today kikomeko abagamba nti ogugwe gwakuweereza, ogugwo gwakumuyambako kusaasaanya bubaka butuuke ku buli muntu gwe kikwatako. Ntandise bwenti baganda bange ne bannyinaze nkimanyi nti obwakabaka bwa Buganda tebutandikidde ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ate era si bwe bugenda okukomako. Buganda mbadde saagala giteeka ku minzaani ku muntu individual. Buganda mbadde saagala kugipimira ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, nti era ndowooze nti bw'anaavaawo n'Obuganda bugenda kuba bukomye. Buganda tebujja kukoma kuba tebwatandikira ku ye, ate era tebugenda kukoma ku ye. Naye eyaluma ku musota ne bw'alaba omuguwa yeekanga. Ebiseera ebisinga baganda bannange njagala okubategeezaako kino nti bw'okola bizinensi n'ekuleetera ssente nnyingi n'ogaggawana nnyo n'etuuka n'egwa, tokkirizanga Mukama bw'aba akuwadde omukisa ogwokubiri okusituka okuddamu okukola ensobi ze zimu ezaasooka, kubanga oba tomanyi oba ku mulundi oguddako onaaweebwa omukisa ogwokubiri okusituka. Omuntu agwa n'asituka y'oyo ow'omukisa era talina kukkiriza kugwa mulundi gwakubiri, kubanga omukisa ogwo guyinza obutamuddira. Kakati nga naffe Abaganda weewaawo nti obwakabaka tetumupimira ku Ssaabasajja Kabaka nti waavaawo bubeera bukome, naye ekiyinza otutuukawo oba kyendaba ekyagala otutuukawo kyali kitutuuseeko ng'Abaganda. Eyalumwa ku musota ne bw'alaba omuguwa mwana wattu yeekanga. Bwe tubanga eri mu gyenkaaga mwaka gwa 1964 Obote mwaka gwa 1966 Dr. Apollo Milton Obote yalumba olubiri n'awaŋŋangusa Ssaabasajja n'oluvannyuma n'amutta mwaka gwa 1969 nga n'obwakabaka yabuwera dda. Gwali mukisa gwa maanyi nnyo, kwali kulwana nnyo okuzza obwakabaka bwa Buganda, ate era ne mu kudda kwabwo bwadda tebuliiko mutwe, bwadda tebujjudde nga buli obwasookawo. Y'ensonga lwaki nkugambye bw'ogwanga omulundi ogusooka mu bizinensi lwananga nnyo oleme kugwa mulundi gwakubiri singa ofuna omukisa ogusituka. Twafuna omukisa ogusituka wadde twadda ne tuli bajjovo, tetuyinza kuddamu kukkiriza kugwa. Kano nkaddamu, twafuna omukisa ogusituka omulundi ogwokubiri, tetuyinza kuddamu kukkiriza kugwa kuba tetumanyi oba we tugwa omulundi omulala tunaddamu okusituka. Baganda bange ne bannyinaze lwaki nneerereze nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kati nange bwe bunnuma.
obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nange kati bwe bunnuma mbagambye obwakabaka tetulina bugeraageranyiza ku Ssaabasajja Kabaka nti bulina kukoma ku ye kubeera tebwatandikira ku ye naye ate n'embalaga enjawulo wakati wa muntu agudde mu bizinensi n'addamu n'asituka si kyangu kusituka mulundi gwakubiri tukkiriza tugaana ffe ng'Abaganda eno Mukama yatuwa last chance bwe tuba tulina Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi omutiibwa ennyo omwagalwa w'abangi naye ng'era akulaga tajjudde ng'obwakabaka baabumuddiza tebuliiko mutwe gwe sooka weebuze singa Ssaabasajja Kabaka akisiza wano omukono Ssemakookiro asobola okudda nga Kabaka ajjudde bw'aba yabayambako okujja mu buyinza tebamuwadde kitiibwa byonna bye baamusuubiza endagaano ezaakolebwa batuukirizaako bitono nnyo kitundu kya kkoota oba haafu ya kkoota mbuulira Ssemakookiro bw'ajjanga Kabaka wa Buganda ku myaka egyo emito gy'aliko nga tannateekebwateekebwa bulungi mwene embeera Abaganda gye tulimu Ssemakookiro alijja ajjudde kankuwa ekyokulabirako ku Bwakabaka obw'enjawulo obuzze buvaamu empajiruwago oba bakabaka abakulu ne bafa oba ne bakisa omukono bonna abagenze baddako bali under influence ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era obwakabaka bungi budobunkanye oluvannyuma lw'abo abakulu okuvaawo abasika bali under influence ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Are you sure singa Ssaabasajja Kabaka akisa omukono olunaku olwaleero Ssemakookiro n'atuula ku myaka egyo emito omwali nga tannateekebwa na buteekebwa bulungi okakasa Obuganda busigalawo oba budda bwa kitundu ye kibuuzo ye Ssemakookiro bali mutuuza oba bali bafunye omukisa okubuwera obwakabaka bwa Buganda lumu Omuganda agamba nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera mu nnyeera kwandaala bwe tuba mu nnyeera tudde nga ffe Abaganda Ssaabasajja Kabaka kyekyayi ekitukuumidde awamu kyekyayi ekikuumidde awamu Obuganda essaawa eno Ssaabasajja Kabaka bulamu bwe tebuwoomya ttooke era ffe ng'Abaganda ne bakwano ba Buganda abalala oba ne bakwano ba Kabaka ng'omuntu tuli mu kunyolwa tulina ennyiike tulina obulumi naye kyannaku nnyo nti communication eri Abaganda n'okumanya embeera ya Kabaka waabwe ebuzeewo abamu batera n'okutugamba Kabaka talina baana muleke tutijjirako tetwogera ku Mutebi omwana wa Muteesa oye taata w'abaana be bwe njogera Kabaka mba njogera ku Kabaka wa Buganda nange muvunaanyizibwako kyenkanyi n'abaana be kubanga bw'aba Kabaka ffe ng'Abaganda ffenna tubeera baana be mbagambye soogera ku Mutebi taata wa Ssangalyambogo njogera ku Ssaabasajja Kabaka taata wa Buganda oyo gwe munnyima omukisa okwogerako talina baana be mumwagala okusinga abanenzi Ssangalyambogo teyansooka kulaba Ssaabasajja Kabaka era teyansooka kumwagala nkiddamu Omuganda yamanya Kabaka we nga yakatonnya ati ku nsi ne balangirira nti ono ye mulangira alindiridde Namulondo Ssangalyambogo wa 2021 oyo gwonjuliriza nti alina okwagala Kabaka okusinga nze Maama Nnaabagereka batera omupiiringa Maama Nnaabagereka mwe mumwagala okusinga Maama Nnaabagereka Maama Nnaabagereka yasisinkana Ssaabasajja Kabaka ndowooza omwaka gwali gwa 97 nasisinkana Ssaabasajja Kabaka olunaku lwe yatuula ku Namulondo e Naggalabi mu mwaka gwa 1993 lwe yatandika okunnamula ng'Omuganda ate bakitange bajjajjange bamanya Ssaabasajja Kabaka okuva lwe yatonnya ku nsi ne babagamba nti ono ye mulangira alindiridde Namulondo kikyentegeeza abaana ba Kabaka ng'Abaganda ne mukyala wa Kabaka ng'omukyala Omuganda essaawa eno bene tulina mwagala kyenkanyi tusooke tubambuleko ekyokubeera abaana ba Kabaka tusooke tubambuleko ekyokubeera mukyala wa Ssaabasajja Kabaka tubalabe ng'Abaganda then bwe tunaamala okubalaba ng'Abaganda tujja kuzuula nti ffenna Ssaabasajja tumuyinako obwannannyini kyenkanyi kubanga Maama Nnaabagereka ng'omuggyeko ekyokuba nti mukyala wa Kabaka abula yafumbirwa Mutebi mu kkanisa e Namirembe Ronald Muwenda Mutebi gwe yafumbirwa
Sangalyambogo we bamubuuza ani taata we yonna gy'asomera abagamba ye Ronald Muwenda Mutebi si kabaka wa Buganda. Kakati nga bw'ogambye nti banange mutugjeeko olugezigezi mutugjeeko akajanja mamusinga mama Nabagereka mamusinga Gondi okwagala kabaka. Awo musimbe wakati oli ye bamuyinanga Mutebi ffe tumulinanga taata waffe ffenna bw'ayambala ekitiibwa ky'obwakabaka n'ateekako engule bw'ati. Abataata wa Buganda abataata wa Baganda kyenkanyi ng'era Gundi bwamulinako obuyinza nga taata we Sangalyambogo mama Nabagereka nga bwamulinako obuyinza ng'omwami we Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ye bba w'abakyala bonna mu Buganda. Kitegeeza bw'osanga omukyala yenna ayagala ayayanira okumanya obulamu bwa kabaka bwe aba ayayanira bba wa Buganda. Bw'osanga Omuganda yenna ayayanira okumanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza oyo ye taata wa Buganda aba ayayanira taata we naye kyenkana. So ndowooza mbajjemu bulungi mmwe bagiwadde omuliro ababuyabuya abatera okukola statement ng'ezo. Sangalyambogo bamuzaala 2 ffe baatuzaalira eri mabega. Ssaabasajja Kabaka twamumanya dda nga ne Sangalyambogo tannamumanya. Maama Nabagereka nga mukyala wa kabaka yafuuka mu mwaka gwa 1997 so nga kabaka abadde bba w'abakyala mu Buganda okuva lwe twamumanya nti yagenda okulya Namulondo. Abantu temubakomako kulaga nnyike yaabwe kulaga bulumi bwabwe era okubanja n'okubanja okumanya amayitire ku mukama waabwe. Commander in chief singa abula mu nkambi okumala akaseera abajaasi ne babuuza nti morale efudde. Ne babuuza assistant nti komanda waffe aliwa nga tuwulira tutidde. Tobanenyanga nti munzigyeko olugezigezi nze ndi bo balina ensonga lwaki babanja oli kubanga ye mood booster waabwe. Naye wakuba njagala Omuganda abanja okumanya amayitire ku Ssaabasajja Kabaka banjisa kitiibwa. Towemula tokakanya omuntu yenna tovuma omuntu yenna banjisa kitiibwa. Nabagambye ono kikomeko yaliwo yekolera itongwa yasindikiddwa ku liivu nga Kiwuugulu bwe yasindikibwa dda ku liivu. Baganda bange ne bannyinaze bakulu bange aboogezi nga nze waliwo emisinde gya Kabaka nga 16 omwezi ogujja Kabakazi birthday run. Ndaba abantu bakwano bange abamu nga bakunga abantu nti baleme kugendayo. Temwetaba mu misinde egyo Kabaka abaatya omulwadde mwene mwetaba mu misinde egyo. Baganda bange ne bannyinaze tewali kiwundu kiliwona nga tebakinyize. Tewali kizibu ky'olimaliriza nga tokifeesinze. Ebizibu we bijjanga gy'oli bifeesinge nga bw'obigamba nti nina Katonda. Togambanga Katonda nti nina ebizibu. Ebizibu by'oba ogambanga nti nina Katonda. Kakati ne kino ekizibu ekiri mu Buganda tetugenda kudduka kidduke. Tulina okukifeesinga ng'Abaganda. Omukisa ogwo ogw'okukuŋŋaana ku Kabakazi birthday run tuli gujjawo omulundi omulala okulaga obutali bumativu bwaffe. Mbadde nsaba Kabaka kampeyini ekyuke eve kutuboyikootinge Kabakazi birthday run edde kutugende mu Kabakazi birthday run tubanje Kabaka waffe ng'Abaganda. Kampeyini ekyuke Baganda bange ne bannyinaze eve tu boycott Kabakazi birthday run edde kwa Baganda tuwewe mu lubiri mu bungi ku lunaku olwo tubanje Kabaka waffe tubanje omwogezi w'Obwakabaka wa Buganda oba omunnamawulire w'Obwakabaka wa Buganda Sinakindi ow'ekitiibwa Katikkiro yennyini kubanga yaba boosi baawe nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ki. Batera okutubuuza nti mubuuza ng'ani ffe nga baakulembera ffe nga abaana be mu buwangwa. Sangalyambogo asooka okujja okubuuza obulamu bwa ddaddi we n'omubuuza obuuza ng'ani. Then lwaki nze ombuuza obuuza ng'ani ku bulamu bwa taata wange omutwe omukulu ogwa Buganda. Baganda bange ne bannyinaze mwenna Abaganda abaagala Obuganda abaagaliza Obuganda ne mutabeera Baganda mweyiwe bulungi mu lubiri emmengo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna mubanje ow'ekitiibwa Katikkiro Kabaka waffe aliwa. Nkiddamu ebizibu temuddukanga bidduke. Ebizibu mu bifeesinge. Ebigambo bino byonna tubyogedde ku internet.
ne batera okutugamba nti ababeera ku Facebook bamirimu jimbuze era tebatisa Facebook tejjako nakyemalira bwe batera okutugamba. Kakati ground ne platform bagituteereddewo tugende tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'okuwonya abantu abalala abalwadde nga ye nnyinimu kennyini akyali mulwadde. Omulwadde ne bamukolera birthday, kitaawe ali ku ndiri n'omukolera birthday gy'atagenda na kusobola kwetabako. Bw'oba olaba kisoboka ggwe ng'Omuganda tugenda kumanya cancer run, Kabaka's birthday run, fistula run. Yet even the Ssaabasajja Kabaka yennyini mu akyali mulwadde ate Abaganda temunnakutegeeza ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Nga buli we tubuuza Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera kiffe Abaganda abeeraliikirivu mubuuza nga ndeni mwe mutukulembera ngani. Gwambuuza Oweekitiibwa Mayiga nti nkubuuza ngani ku bulamu bwa Kabaka kati naawe mbuulira onkulembera ngani. Bwe mba sirina moral authority ebuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka naawe tolina moral authority enkulembera mukulu. Ntegeerekese bulungi. Bwe mba nganze Omuganda sirina moral authority ebuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka naawe tolina moral authority enkulembera nganze Omuganda kuba onkulembera ku lwa Ssaabasajja Kabaka eyakundaga nti genda onkulemberereko Abaganda. Kakati Abaganda byakutuma omukulembererako bakubuuzizza nti ng'eyakusindika tetukyamulaba tetumanyi mbeera gy'alimu obabuuza omubuuza ngani gwe onkulembera ngani. Oweekitiibwa Mayiga nze kikomeko omwana eddira enjovu nakuzibwa simanyi kuvuma naddala abantu abatutwala awo Emmengo. Naye bw'owulira nga kikomeko ng'atuuse okwogera ku bigenda emmaaso Emmengo n'eddoboozi eritwakaavu n'eddoboozi eriboggolamu manya nti ekigoba emmese, manya nti olaba emmese ng'edduka egenda mu muliro manya ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. Olaba ntuuse okuweebuuka nkulabe Mukama w'Ekitiibwa Katikkiro manya nti kyogenda okukola oba ky'oli mu kututeekerateekera kinene nnyo n'okusinga bino by'emboggola. Y'ensonga lwaki nsazeewo okuweebuuka baganda bange Abaganda bannyinaza Abaganda nduumira kati nga komanda, nduumira nga komanda. Mugende mweyiwe mu lubiri ku lunaku olw'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Mubuuze Oweekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka aliwa? Ali mu mbeera ki? Gino emisinde tujja kudduka ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne tetumanyi bulamu bwe, tetumanyi oba mulamu, tetumanyi oba mufu. Kyokka bwe tugezaako okubuuza ng'otandika okutubuzaabuza n'abamu ng'otandika okutuvuma. Tubuulire tuddukira kozi ki? Kubanga omuduumizi w'emisinde gino oba erinnya ly'emisinde gino Kabaka's birthday run, Kabaka akyalina birthday nga mulwadde obanga tetumanyi oba gyali. Tuyinza okuba tukuza amazaalibwa ga muntu eyafedda, tuyinza okuba tukuza amazaalibwa ga muzimu. Kakati mbadde mbasaba anti baagala nnyo ssente baategese mbu obusisati simanya bwa mitwalo 2 mu bugule. Naye bw'oba ogula aka-t-shirt aka Kabaka's birthday run munda teekayo aka-t-shirt era nga kamyufu nga kano ke bakuwadde. We need our king. Where is our king? Abagala mukoteeke mu Luganda bala mu Luzungu message esobola okutambula. Kabaka waffe aliwa? Eno birthday run tugenda kugituuma Kabaka waffe aliwa? Twagala Kabaka waffe. Kabaka waffe ali atya? We need a proper communication. Okuva mu bakulembeze b'Emmengo ffe ng'Abaganda be mukulembera temunnatutegeezaako eyabalonda ali mu mbeera ki? Kakati eno campaign bagita Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Buli agula aka-t-shirt aka Airtel ako Oweekitiibwa Mayiga ke bataddewo n'aba Airtel company Kabaka's birthday run munda gulirayo akasaati kogenda otuteekamu nga kaliko Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Temugenda tukulembera mafaaya nammwe, temugenda kutukulembera mafaaya nga mulinga abakulembera bizolo ndi tetuyina kubeebuuzaako ku nsonga ya Kabaka waffe yabatulaga yennyini, nga tetuyina kwogera ku kwemulugunyako ng'Abaganda ku nsonga ya Kabaka waffe wennyini. Ekyo tekigenda kusoboka. Olaba n'omusibe asobola okukulaba nga omubuza n'akugamba wano tontwala. Kakati gwe mbuulira mutubuza mu kapasite ki oba mu category ki?
mutugana okwogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ku capacity ku mbeera ki mutuleke twogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka Namunswa ffe tuli nkuyege zirina okumuteekako obukuumi enkuyege bwe kubuuza nti Namunswa ali waggwani agigamba nti obuuza ng'ate ye yamuzimbira ekiswa ekyo mweri nkuyege akubuuza ate nti Namunswa waffe aliwa gwe nojja n'ogigamba obuuza ng'ani naye ng'ekiswa mwelina okubeera ye yakizimba ye kennyini nkuyege ffe Abaganda tetugenda kukola nsobi zaakolebwa Baganda baatusookawo bakitaffe oba bajjajjaffe ku mulembe omuteeso ogwokubiri abeesuulirayo gwa Nagamba Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okuwaŋŋangusibwa n'okuttibwa n'attibwa ffe tetugenda ku repeatinga nsobi. That's why natandise mbagamba nti bw'okola bizinensi yonna n'egwa oba bw'okola bizinensi yonna n'efa beera mwegendereza nnyo weewala ensobi ze wasooka okukola oleme kuddamu kugwa. Sigenda kuddamu kukkiriza kugwa mu nsobi ze twasooka okukolera eri. Omuganda bw'akubuuza Kabaka we communicating naye mu bulungi singa obeera nga toyina ky'okweka. Lwaki obeera odduka nga teri akugoba? Gwenga gwe Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa nga ye minisita w'amawulire Mmengo mbuulira omugaso gwe ky'okubeera minisita w'amawulire nga tosobola na communicating na Baganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Enkya minisita w'ebyobulamu Mmengo najja n'agamba tutaddewo olusiisira lw'ebyobulamu Abaganda mujje mu lwettanire nzijanjabwa nti nze omukopi nga beene sinnamanya mbeera gy'alimu oba nga beene tannajjanjabwa. Nzijanjabwa ntya nze omukopi? Kakati mbadde nsaba bakulu bange Fred Kajubirumbuye, Kojjo Mugezi n'abalala mwenna aboogezi mu nkyukakyuka aboogezi ku lwa Buganda abatandise campaign boycott Kabakazi birthday run. Abantu mubaleke bagende ku Kabakazi birthday run kubanga ebizibu tetuyinza kubidduka. Omuntu bw'alwala toyinza mwebala nti anaawona yekka muwe eddagala. Eddagala litulinawo olwaleero ku kubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'okumanya embeera mwali ffe ng'Abaganda bannyini ye kuba abo si bannyini ye ffe ng'Abaganda ffe bannyini Kabaka tweyiwe mu bungi mu lubiri Mmengo nga twambadde obu t-shirt. Where is our king? We need our king. Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Ekyo kye twagala ffe ng'Abaganda. Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Mugenda kudda mu byalwattabaze nabimanya bakubuuze nti wakola ki? Twalina omuyimbi yali mukwano gwange bamuyitanga Moses Radio awummule mirembe. Moses Radio yakasuka laptop kulumberwa Ivan Semwanga. Moses Radio n'awana n'omusirikali wa traffic ku luguudo. Nenvayo ne ngamba Moses Radio abana nali ku Sapiens yoko. Moses Radio tuyinza okufiirwa singa tewabaawo kikolebwa singa teweeterezaamu. Abawagizi ba radio banvuma naye bwe yafanze ssaakaaba nnyo be basinga okukaaba. So singa bakkaatiriza kino kye nabadde njogerako ne bagala radio yeekolera omulabi bw'agambye nti radio kino kiyitiriddemu wano kyusaamu wano kendeezaamu oba osanga singa muze radio de tukyamulya naye abaamusudiyanga ate be basinga okukaaba. So nammwe abali mu kutukugira okubanja Ssaabasajja Kabaka nga mutubuuza nti mumubanja ng'ani? Mwabakopi mubanja mutya Kabaka? Nange mbabuuza si mmwe mulisinga okukaaba singa kirizuka nga Ssaabasajja Kabaka yakisa omukono ne batukweka? Era nange mbabuuza mmwe mutugambako nga baani? Nze bwe mba sirina kwogera nawe tolina kumpabula. Gwoŋŋambako ng'ani? Gwoŋŋambako ng'ani? Nze muzzukulu wa Mukale Kambuga. Gwoŋŋambako ng'ani? Nze Kikomeko eddira enjovu. Gwoŋŋambako ng'ani? Wamma Abaganda bino ebigambo bye twogera ku mikutu gino emikwanira walobe emigatta abantu giyite social media mu lujunguti bwe tubyogera bagamba nti abo bamirimu gy'embuzi obubwa tebuluma tebuboggola. Tugende ku ground mu bungi nnyo nga twambadde obu t-shirt obulimu where is our king? We need our king. Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Posters muzikwate muziwanike mwenga abaana ba Buganda, muziwanike. Era bw'oba tonnayingira muwanikiraawo ebweru nga temunnayingira wankaaki wa lubiri. Bwe banaabagoba mujja kumanya waliwo kye bakweka.
omuntu omulambulukufu era omwerufu ng'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atera okutugamba nti guno mulembe gwa bwerufu twagala bwerufu bwe tujja nga tuwanise banners zaffe bwe tujja nga tuwanise posters zaffe eziriko nti kabaka waffe ali mu mbeera ki where is our king kabaka waffe aliwa we need our king bw'obaddala oli mwerufu tunnyonnyole bunnyonnyozi totugobaganya era bw'ona otugobaganya kigenda kuba kikulidde nebibadde bikwogerwako byonna ffe tugenda okujja wano kuba ffe tubadde tukudefendinga ffe tugenda okujja wano tubyemphasizing nti ddala kituufu be bamwogerako nti yawamba kabaka bituufu ddala kituufu n'obulwadde obuluma kabaka abulinamu omukono gwate watugamba oli mwerufu watugamba guno omulembe gwa bwerufu era n'otukubiriza okuba obwerufu bwe tubanja kabaka waffe tuba tutambulira ku bigambo bye wasooka okutukubiriza abaganda mubeere bavumu abaganda mubeere bakozi abaganda mubeere beerufu bwe tunajjaawo tugenda kuba tulaga obuvumu abakozi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era abanoonya obwerufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka temwekweka abaganda mutuukire ku mulyango nga muwanisa ebipande kale Mayiga abatere poliisi ejje bakwate kale wabaki babagobe omujja kumanya nti owekitiibwa Katikkiro Mayiga alinawo kyakwekereza kabaka ddala kituufu muwambe Tano nga simala kugira naye olaba njogedde manya waliwo ekinsusseeko bwe tubanga tunoonya bwerufu tuwanike ebipande tugende emmengo kuwankaki w'olubiri nga tetunnayingira we need our king where is our king kabaka waffe aliwa kabaka waffe ali mu mbeera ki mbadde njagala omuganda yenna eyasobodde okufuna ssente ezigula t-shirt ya Airtel nga password okuyingiza kabakazi birthday run naye ng'ate tolinaamu zigula t-shirt eya kabaka waffe aliwa kabaka waffe ali mu mbeera ki nkontakitinga essimu yange ku WhatsApp weeri tugenda kuteekawo campaign tugule t-shirt nnyingi tugule banners nnyingi abantu bayiwe ku lubiri mu bungi nga babanja kabaka waabwe bwe banaabagoba bwe banaabakwata bwe banaabalemesa then kigenda kuba kimaze okutuwa obukakafu obwenkomeredde obukakafu obwesimba nti ddala kituufu kabaka waffe tuleka tukuuma lubugo nga lubaale mubbe obwakabaka bwaffe buwambe kabaka waffe muwambe bw'anaabanga ddala mwerufu nga bwe yateranga okusomesa oba nga bwe yateranga okwogera njagala abeere mwerufu abaganda ababuulire amayitire ku kabaka waabwe communicating n'abaganda ku bulamu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka era singa onaagoba abaganda abanajja mu bungi awo ku lubiri emmengo ku kabakazi birthday run oba singa onaabateera poliisi nebakwata tugenda mumanya nti ddala kituufu waliwo ekituufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ekigenda mu maaso tugenda kumanya nti ne bino ebyogerwa nti kabaka muwambe bituufu era tugenda kumanya nti obwakabaka bwa Buganda tebukyalina muto kubanga nnyinimu gwe muto gw'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka bamuwambadde obwakabaka babujjako dda omutwe bw'obeeramu ku magezi ng'era bwe nkisuubira nti oli musajja mugezi nnyo w'ekitiibwa Katikkiro abaganda balekere freedom yaabwe banja kabaka waabwe abaganda baleke beemulugunye ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waabwe era nga gwe kabaka w'ebweru omugaso gwe ogusinga kutubuulira biva eri kabaka waffe owa Buganda bw'onaagabira abantu tugenda kumanya nti ne orders z'okola tezikyava wa kabaka ziva wo wennyini bw'onaakugira abantu tugenda kukimanya nti ne orders z'okola okunzirukanya y'emirimu mu Buganda tezikyava wa Ssaabasajja Kabaka ziva wo kubanga n'omuganda bw'abuuzizza nti yakutuweereza aliwa ogaanye okumumulisaako abaganda temutya okukwatibwa temutya okugobwa temutya okusibirwa ebweru yenna anaakwatibwa yenna anaagobwa ku lubiri nga yeetisse ekipande nti kabaka waffe aliwa kabaka waffe ali mu mbeera ki we need our king yenna anaakwatibwa yenna anaagobwa ekyo kigenda kuba obukakafu oba obujulizi obw'essimbalaala ti Ssaabasajja Kabaka muwambe era ebamukubikira towakana bakweka ki omwerufu lwaki yitabeera mwerufu lwaki abeera mu nzikiza omulembe gwa bwerufu naawe olina okubeera omwerufu naye buli omuganda lwabanja okumanya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we n'omubuuza oyogera ng'ani gwe onkulembera ng'ani gwawe otuddewo ng'ani sivoola sikkakkanya muntu yenna naye tulina okubeera abasaale nnyo abaganda kubanga ffe tulina okulwanirira empologoma
Ffe tuli nkuyege ezirina okubugiriza omutanda enkoko zireme kujja kumubojja tusigale nga tuli nkuyege kubanga kyenzudde bano abatulemesa okuba questioninga kulamba Ssaabasajja Kabaka zaali b'enkoko ezaagala okubojja Namunswa mu kiswa zaali b'enkunyege ezaagala okubojja Namunswa mu kiswa kakati tulina okubeera abeegendereza ennyo badde nsaba bakulu bange mwenna temuddamu kunga abantu baleme kugenda mu lubiri Kabakazi birthday run bano nga batujjako wini then tugenda kubanjizaawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mbuuza ffe ng'Abaganda olwedde internet bakunafuyizza balowooza nti buli ayogera ku internet mugwi wa ddalo abamu batukazaako n'ogw'okunywa enjaga ojja nti enjaga yeyalwaza Ssaabasajja Kabaka eyo gye batulangira ojja nti bo abaana baabwe eyo mu bika abanywa enjaga kubanga abaana baabwe mu bika banywa enjaga mu bika bwe waliwo abanywa enjaga omubuusa waliwo ategeera nga itongwa bwe baba abanywi b'enjaga bafaanana nga itongwa kakati abantu mubaleke guno tugukozese ng'omukisa era tugikozese nga campaign wakiri tubawaliriza emisinde bo bennyini but iwe olwa pressure y'abantu gw'ogaana otya abantu okugenda mu Kabakazi birthday run nga Museveni wali alinawo abantu basasula emitwalo 5 n'eri t-shirt abasobola okugiikamu ne bagamba mbuswadde abantu bazze buli lwogaana abantu okugenda mu Kabakazi birthday run ye Museveni wali aba ne plan B kibanga boona agamba nti nze opposition sigenda kwetaba mu kulonda nga wali yategekawo dda bakatumba oyi oba ozirira bwereere nti buli omukisa ogujja tukozese mukozese Oweekitiibwa Mayiga Katikkiro emyaka gy'amaze ku Bwakatikkiro egikunukkiriza kati 10 omwaka ogujja agenda mu myaka 10 nga ye kati mwaka guno gwennyini mwagenda mu myaka 10 nga ye Katikkiro golooza talina ssente zigula bantu bajje mu Kabakazi birthday run nga bawadde zike ekyebiri wali abaana mu Kisenyi ne bw'omuwa omutwala akuttira omuntu amutta naye ate bwe muwa omutwala gyaweza ennamba zitajja Yoweri Kaguta Museveni ye yennyini ayagala okulaga ensi nti Abaganda tetukyayina sse ajja kuyiwawaawo abantu osangemu ne bagishuru nga basse mu bungi ku Kabakazi birthday run because tayagala abantu bakwestioninge kubulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kati ffe Abaganda bannakabala Abaganda wawa Abaganda ggere katwesitukire tugende tubanje Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tugende tubanje Oweekitiibwa Katikkiro nga ye Kabaka waffe ow'ebweru nti Kabaka waffe ow'okuntikka aliwo Ayatola kubanga Oweekitiibwa Katikkiro li Ahmadinejad naye owambye obuyinza bwa Ayatola kyokka Abayirani bali mu kukubuuza nti Ayatola ali atya Ahmadinejad oli mu kugamba mumbuuza ngandi ng'ate Ayatola ye yakulonda bw'oba owulira Ahmadinejad tokyasobola kutuwa information eva wa Ayatola oba ku kikubulamu bwa Ayatola lekulira ekyekifo ky'Obwakatikkiro si gwakisoosemu era saagala olowooze nti gwakisembyemu ffe bwe tubuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe tukwestioninga ku Ssaabasajja Kabaka batera okutugamba goloozo ne Kabaka wa Buganda asoose bw'aba si asoose era si agenda osembayo nange nkubuuza nti gwe Katikkiro wa Buganda asoose alowooza nti balina kutukutugirako Oweekitiibwa Mayiga omukulembeze yenna alina kutambulira ku ddambe ly'abantu oba ku sse y'abantu naye tulaba ate kakati gwayagala ovuga abantu sigaana tukkiriza okukulemberwa naye otuvuga otulazaawo waliwo omukungu omu yatugamba nti ffe abagula buddato obw'ebitamu tukkirize tukulemberwe abantu abamu twakolebwa kukulembera bo bakulembere n'omubuuza gwe lwaki owakanya Museveni olwali lwaki tewakkiriza ye nakukulembera naye walaba ng'akubuza wavaayo n'ogamba nti njawukanyeeko ku mugendo gwo gyondaza si gye nnina okugenda kakali naffe tukugamba buli lwokkiriza okukulembera leka kulowooza nti abantu olina bavuga kubatwala mu binnyo oba mu nnyanga oba mu nnyanja waliwo batuuka ne bakugamba nti owange emmotoka gy'ogivuza ogitwala si gye twalaganye twagambye nti otutwala ku ntebe kubayita ababiri naye tulaba oyagala tutuyiwa mu nnyanja ekisubi eitha ne bakulwanyisa eitha kwe bagibuukemu oba ne bakulwanyisa bakuba etteke ofulume Oweekitiibwa Katikkiro Kabaka wa Buganda ono bw'aba si asoose gwe Katikkiro asoose kyekikulowooza nti gwalina ssembayo yeera wafuna contract ya myaka emeka gy'ogenda okukulemberera Abaganda wadde obakulembera mafaaya okuba nti ye gwagenda okusigala nga gwabakulembera Oweekitiibwa Katikkiro
buli lwolabanga oyawukana n'endowooza n'abantu b'okulembera you better resign kuba kati kiba kisingako tukwemulugunyizaako nnyo. Now this is the right time you to resign if you can. Bw'oba toswala oluzubuno luntuze, bw'oba tosobola nakutuyambisa kantu katono nnyo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga ffe Abaganda olituyambisa ddi enkulaakulana mu Buganda? Olibeera ddi omulambulukufu obeera omwerufu nga bw'otera okukyogera ku bintu by'ebuziba? Bw'oba tosobola kumira mpeke ng'omutwe gukuluma kata ng'omutwe gwe guditamininga omubiri, oŋŋamba otya nti bw'olirwala ensalika olifaayo nnyo okufuna eddagala? Kale bw'oba tosobola tuwa mawulire malambulukufu ku bulamu bwa beene Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo, olituwadde amawulire amalambulukufu nti Hamu yabba ettaka lya Buganda, nti ono Kikyonce yagenda n'asenda Abaganda ku ttaka. Olivaayo n'otuwa alipoota entuufu? Olivaayo n'otuwa alipoota entuufu ku butya Hamu bwe yagenda ng'azimba ku ttaka lya Buganda ng'olemeddwa otuwa alipoota entuufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Nkugambye tatasobola kujjanjaba mutwe kubanga omutwe gwe guditamininga obulamu bwe tosobola kujjanjaba nsalika. Oweekitiibwa Katikkiro, twagala kumanya mbeera ya Ayatollah eri etya. Gwe nga Ahmed Nejad totulemesa kumanya bulamu bwa Ayatollah. Sigwasoose kuba president naye ate Ayatollah wa for life. Kitegeeza gw'osobola okukyuka. This is the right time to change you by all means. Oweekitiibwa Katikkiro, buno bwe budde obutuufu obw'okujjawo by all means. Era singa abantu banajja mu lubiri n'ebipande ebyatwagala Kabaka waffe n'obutishaati obwa where is our king n'ebipande ebya Kabaka waffe ali atya, wallahi Oweekitiibwa Katikkiro n'ogezaako okuziyiza abantu abo, tugenda kutandika campaign eragira ddala nti omanyi ekiruma Ssaabasajja Kabaka era olina ky'okwesa Obuganda era wawambadda n'obuyinza obwa Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Mayiga. Omanyi kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti Oweekitiibwa Mayiga wasibwako Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni olw'okulaga obutali bumativu bwe nankulemberayo oba nanfugaye. Naye ate tulaba naffe tuli mu creatinga Yoweri Kaguta Museveni mmengaawo. Wafuna busungu wagenda okusiba wali muleki kyazi Oweekitiibwa Katikkiro, bwe wagenda okusiba yonna gye wasibirwa wali muleki kyazi, wali mu kusoma bwa dikiteeta nga baali tebakusenga baali bakututte ku ssomo lya bwa dikiteeta, baali bakututte ku ssomo lya bwa dikiteeta. Tubuulire kubanga tulaba ng'ofaananira ddala Museveni yakusiba ebikolwa byo. Museveni alabika akusinga myaka naye ng'amayisa mutandise okugafaananya. Museveni alabika akusinza emyaka Oweekitiibwa Katikkiro naye nga g'amayisa kyalibanga mugenkanya. Wamma nkunga Abaganda mwenna gye muli temuzira Kabaka's birthday run. Temugaana kugenda mu Kabaka's birthday run gye munaakomozira. Temugenda kuba na njawulo na muntu ali mu kudduka kizibu. Temugenda kuba na njawulo na muntu ali mu kudduka bizibu. Abaganda bw'oba owuliranga ddala Ssaabasajja Kabaka omwagala ng'era omwagaliza, guno gwe mukisa omulungi okugendawo wennyini ku source ku mbuga ya Buganda mu Kikungo ng'abantu bakuŋŋaanye musaakaanye nnyo. Abakyala Abaganda musobola okwambala gomesi yammwe n'ebusuti. Abasajja Abaganda musobola okwambala amakanzu gammwe nga mwesumikidde bulungi n'embugo nga muwanise ebipande muti nti we need our king. Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Yenna gwe banaakwata ku lunaku olwo, yenna gwe banaasiba ku lunaku olwo, oba yenna gwe banaalemesa okwogera ku lunaku olwo, masasi bwe ganaavuga mu bbanga nga mumanya nti Mayiga alina ky'amanyi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era alina ky'amanyi ku kimba ekibala Ssaabasajja Kabaka embirizi, era mujja kuba mufunye obujulizi obw'essimbalaala nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Waliwo abafuga olwaleero Obuganda
yofuga bani botayagala bakubuzeeko ofuga bani botayagala bemulugunye nno kawuka akali emmwanyi bemulugunye ku baganda abali mu kkomera ne bemulugunya ku Nnamunswa yennyini omutwe gwa Buganda wabuuza mwemulugunya ngani gwe Mayiga gwe wasooka abaganda bonna okumanya Kabaka Owekitiibwa Katikkiro oli myaka 5 oba okuze nnyo oli myaka 6 abaganda bamanya Kabaka waabwe ng'akyali Mutebi Omulangira kiregeeza siggwa abasinga okumwaga abantu baleke bakweshoninge kulamu bwa Kabaka bwabwe wamma abaganda kampeyini yeetandise era tugenda kugula emijoozi obudde tusigazza butono nezimanira's paper nga kuliko where is our king, we need our king. Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Kabaka waffe aliwa? Twagala Kabaka waffe. Bipande tugenda bigula, mu t-shirt tugenda bugula. Era gwawulira nga toyina ssente nga waguze dda akajoozi k'Owekitiibwa Mayiga ak'ebiri naye nga toyina ssente zikubisa ka t-shirt kako aka we need our king. Kabaka waffe aliwa? Twagala Kabaka waffe. Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Nkulayirira simu yange yeri ku screen WhatsApping nga kubira ku WhatsApp call tokuba nkusalira amagezi singa gonka kasanti onabayo mu Lubiri Mmengo mu kubanja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Buli Muganda yenno w'ensonga n'asirika waliwo ne bana abayita ba Buganda Caucus. Buganda Caucus namunagana mukulemberanimu Buganda Caucus nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda temusobola na kumulwanirirako. Muli Baganda temwetiririra tibajja bakweshoninga muli Baganda. Muganda kimukakatako fe twakeranga ku macha nga tonnagenda ku ssomero ng'okera ku mulyango gwa jjajjaawo mu kisenge wasuze ota jjajja omanye bwasuze tani okukutima ku ssomero gye wagenze ku macha ne bakutima nti jjajjaawe waka walesa afudde. Olina okubuuza nti ali mu mbeera ki? Twabuuzanga bakadde baffe nga tonnasimbula bigere kugenda ku ssomero nti jjajja wasiibye mu mbeera ki? Wasuze ota jjajja nakuga bulungi gwe wasuze ota then n'olyokogera ku ssomero ng'otegedde nti jjajja ewaka oba omukulu w'amaka ewaka ali bulungi. Mumuweereza biki nga temunnamanya oba Ssaabasajja Kabaka ali bulungi? Mutubuulire. Nyinza okuba nsiiwuseemu ku mpisa naye ndi Muganda saagala kudda mu nsobi zaakolebwa eri mabega. Twafunye omukisa ng'Abaganda, twafunye omukisa ng'Abaganda oba twafuna omukisa ng'Abaganda ffenna ng'Abaganda okuzza Obwakabaka wadde bwadda tebujjudde tugukozese kubanga bwe bugwa leero buyinza obutaddira ddala. Ate era toli shuwa gwe ng'Omuganda nti Ssaabasajja Kabaka n'amala akisa omukono mu mbeera nti Ssemakookiro atuula ne bw'aliba atudde aliba under influence ya Museveni nga yamukontrolinga kubanga mwana bo bennyini abalangira abali mu Lubiri abambejja bannaalinnya babbi b'amataka bajja kugulabanga n'omukisa okusaanyaawo buli kintu kya Buganda n'okubba ebintu bya Kabaka atudde atuuke nga talina na bw'atandikira kulamula Buganda. Kakati Ssemakookiro akyalina okuteekebwateekebwa avumbevumbemu. Guno omulembe tuli mulala si eri ku ttwa gye twali nti twajja mwana muto naye ng'aliko Stanislas Mugwanya Bazakaliya Kisingiri abakuze abaagalira ddala Obuganda nga n'abalangira abaaliwo mu budde obwo baali baagalira ddala Obuganda Bakalifaani Kakungulu. Tunulira bano abali e Mmengo olwaleero kuviira ddala Katikkiro bannaalinnya abambejja abalangira babayita kiki ekikukundadde kiki ekiri mu nsawo nga beetegefu n'okusaanyawo ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda balitwalire Museveni olw'okubanga babawadde ssente ne batamanya nti ettaka yenga beekukuuma. Tugere tubanje obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bakutidde 16 Kabakazi birthday run tugitandinge into campaign ebanja Ssaabasajja Kabaka nga tukuŋŋaanye mu bungi amaanyi g'abakuŋŋaanye. Njagala mukimanye nti tamuzinzi nnyo tuleme kuddukanga bizibu. Yoweri Kaguta Museveni obote bwe yabba obululu wa Ssemwogerere, Ssemwogerere yadduka ebizibu
nfaki bamukwata mundu Museveni naga ngenda ku facing ekizibu kye bayita Obote yakiwangula wadde ate ye yali mubi n'okusinga Obote naye yakiwangula yakifacinga nammwe mu facing ekizibu kino ebizibu temubiddukanga odduka oti ebizibu byolaga tebiriyo banange ebizibu binsusseko Uganda bandoga ngenze Kenya olowooza teri balogo abacukuyu balogo babuuze nze abekagga babalogo banange nze ngenze Busujju abantu bakasujju nga balogo gwagende Singo abantu bamukwenda nga balogo agende e Buddu abantu ba Pokino nga balogo nti buli wolaga waliwo ebizibu bigonjoolerawo dani okuddukanga ebidduki kati ne kino ekizibu olunaku lwamu bwe kyemulabanga ekizibu ekyakabakazi back the run tulumbe kirumbe tukigonjoolerawo tukigonjoolerawo tukoyo okwekyokya it is time for action habari gwe n'odanga mu nnyumba yo mu kazigo kalyano neiba kujawo gira amannya agengereka naye nakuweereza mulabe jjajjawo kyeyavaali alya nnyoko ne mweweereza ebiga mwerumbe mwekubbe mumanyeeko omusajja gummwe kigwe kakali naffe Abaganda this is the right time okulumba omulabe kigwe omulundi gutya gomo tumanye kubanga enegenda kubeera last assurance ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Katikkiro nkuchallenging bonna abuulira Abaganda bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bona agamba Abaganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka tugenda kwejjeereza naye bona aganda okwogera abaana nabo ne babakwata abaana nabo ne babasiba oba ne mubagaana okuyingira olubiri Mmengo okubasimbula ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka tugenda kumanya nti waliwo kyokweka kyotayagala kimanyike era oli mukutugirako tta oyagala tukuumira mu kizikiza njagala obeere mwerufu nga wagamba nti guno omulembe gwa bwerufu sagala weeyite mwerufu naye ng'ate bwe tunoonya obwerufu gwatulaga enzikiza nedda ekyo tekigenda kusoboka ate bannange n'akalala okukuŋŋaana kintu kikulu okolo kiri nti obutishaati bwa redi nga neeno ebyaffe bya musaayi redi tuyinza nokimalira ddala omulundi ogumu oba ntegerekisi awo nvuddewo ekirala mbadde nsaba Abaganda mwenna musonyiwe maama wa Buganda abaali bamunyigidde n'Abagereka funye amasimu mangi okuva mu Uganda n'ensi z'ebweru bwepo mu America ku Ssemazinga mu Europe mu Africa mu Bawarabu ne waffe okwabo mu Uganda nga beemulugunya naye maama n'Abagereka atuuka atya okusirika ebbanga lino lyonna Kabaka n'agenya okutuuka ku ekyo badde nsaba maama mumusonyiwe maama wa Buganda mumwejjeereze ebintu nawe embirabye gwe bw'otasobola kubiraba era ensonga lwaki nkuleetedde ettabaaza naawe osobole okubiraba nga bwe mbiraba maama n'Abagereka olaba atuuka okuvaayo ayogere ku kyenda kye endaye ne bafuna kasujjulubinga naye nga mugaye sigwa alina okwogera ku byendaayo era ebyo byoyogera bikyamu olaba baamumma omukisa ogwogera ku ndaayi mu Abaganda yali communicatinze ate nammwe ku bulamu bwa bbaawe maama n'Abagereka olaba baamulemesa naye nga toyina moral authority toyina right yonna ebuulira Abaganda oba eyogera ku byandaayo mbuulira maama n'Abagereka yalifunye ddi omukisa ogwogera eri Abaganda ku bulamu bwa bbaawe nga bamuganye n'okwogera ku kyenda kyoba kiyita endaayo bano mu kuleeta okukuba n'Abagereka nti abaana si ba Buganda bo tebaabaze manyi bo balowooza nti be basinga okubala balowoozezza bamumaze bamunafuyizza kumbe bo bennyini bejjiddeyo ekifaananyi ne bakyesiigira nti Ssaabasajja Kabaka baamuwamba era bayambyeko n'Abagereka okutegeeza Obuganda nti sirina buyinza ne ku bulamu bwa bba wange olaba sirina buyinza ku lubuto lwange ku kyenda kyange ku ndaaya badde njagala kano muleme katwala butwazinga katabo eno fuleya mu bbanga eryato nga libbira nti bannange eno tulina obuzibu mmwe abali ku lukalu mujje mutuyambe akatabo ako kalimu okwoleka okungi okulaga obuwambe eri Ssaabasajja Kabaka ne famire ye bwebbo n'Obuganda
wano wensinzirira nensaba buli muganda ali mwensa n'atali mwensa ali mwensa ajja kumutegeeza kyabaganda muli banyiivu nnyo nti Ssaabasajja Kabaka atuuka atya okugenya n'atuuka ku leve eyo Naabagereka tateekinze action tategeezezzaako Buganda. Olaba maama Naabagereka bamuwamba ku ndaye ku kyenda kye ku lubuto lwe ne bamugamba toyina lukusa yadde okupublishinga ekintu kyonna ekikwatagana ku baana bo. Then alina olukisa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba communicatinga n'Abaganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza tinabo talukola ki ekirala waliwo bakwano bange mu America eyo wa mu Bungereza abankubidde essimu ddala yeekolera that was the right time maama Naabagereka okutongoza akatabo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kano tekwabadde kutongoza katabo yabadde alina kyakulaga ekigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Yes yalwana waati ngenda kumuvunaana kulwawo kubanga osanga singa yatulaga dda ku bigenda mu maaso eyo ng'era akozesa sigine oba osanga singa Ssaabasajja Kabaka tagenyezza kutuuka. Yes babadde budde butuufu okutegeezaako ku Baganda kubanga nze yeekolera ataawo we nazuukukidde ne ŋŋamba nti mu nju ya kintu mulimu ekintu. Mu nju ya kintu mulimu ki? Ekintu. Muganda yanyigira maama Naabagereka musabire ekisonyiwo. Oyina ensonga oli mutuufu kubanga Kabaka naawe akuluma bubwo. Eyanyiiga ku bulamu bwa maama Naabagereka ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'onyiigira maama Naabagereka. Ssaabasajja atuuka atya okugenya okutuuka awo nga maama Naabagereka takommunicatinze eri Baganda oba nga tateekinze action. Maama Naabagereka talina buyinza kubba mu kumujjanjaba ne kumukutegeezaako Abaganda eribba oba ekigenda mu maaso ery'obulamu bwa bba. Yensonga lwaki ne bwe mukatabo ke yabadde akatongoza agambye neebasa omwami wange teyakirese enijjeno alina kyakulaga nti ye bamulekerawo kawaazi katono kakumwebazaako nga mwami so singa Kabakawo. Musonyiwe maama wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka bw'aba muwambe ye Naabagereka aba atya nga si muwambe. Baganda, open your eyes, open your mind. If you have a proper eye, you better see. Nogede bulungi. Ssaabasajja Kabaka bw'aba yawambibwa mukyala we aba atya nga ye si muwambe Sseggwange wambibwa eti enseera n'esigala ng'eyinaayina. Gunjwa ze atayiza Sseggwanga muwulira ye gwe wanseera osigala otya ng'oyinaayina nga Sseggwanga atayiziddwa. Ssaabasajja Kabaka aba muwambe kitegeeza ne maama wa Buganda aba muwambe. Nze yeekolera itongo lwaki sinnyuka bwe nkoma wano mugenda kunkola ki era tewali akafecce ng'ennaku z'omwezi 16 Kabaka's birthday run egenda kutandingibwa into the campaign of where is our king. We need our king. Kabaka waffe aliwa? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Kakati njagala Ahmadinejad yeebuzeebuzenga abantu babuuza ku bigenda mu maaso kwa Ayatollah waabwe. Ahmadinejad bw'oba tosobola tubuulira Ayatollah gy'ali resign, si ggwe asoose era si ggwe asembyeyo. N'akalala enduulu tuzaawula ezaaniriza abagenyi n'ezikanga ababbi. Weekitiibwa Mayiga wajjira mu bizira n'enduulu. Enduulu eyakwaniriza ng'omugole egenda kukutwala ng'omubbi. Banange twegendereza emitemwa era temwesigamanga enduulu. Asize ezaaniriza abagenyi mbatuwana kutusongamiza ezisudde bangi abazibu. Enduulu eziwaana zisungamize
Jimala zijiropera owekitiibwa Katikkiro yafuna ku ndulu efaananyirizaako ya Ssaabasajja Kabaka yalowooza nti kakati afuukidde ddala Kabaka n'ayagala okukola n'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka atuuke n'okuwamba obuyinza obwa Ssaabasajja Kabaka eyajjira mu ndulu ng'emwaniriza ng'omugole essaawa eri endulu emugobanga mu bbi wa Kasimu Ttongwa yeekolera mpese